Katikkiro we yawummula Omusukulumu Joseph Gere Mulwanyammuli Mogerere Ssebo Minisita bajjajjaffe Jjajja Muteesa Asira w'ekika ky'Engo, Jjajja Kasujja w'ekika ky'Engeye, ffe abalungi bazadde baffe ku sayidi zonna, bakristu bannaffe, mikwano gyaffe, bassebo ne bannyabo Mukama mulungi n'ekiseera kyonna. Kya kitiibwa nnyo abooluganda okubanga tukuŋŋaanye mu nnyumba y'Omukama olunaku si lwa Sande naye ng'olunaku Lwakutaano, era mpulira obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa obw'amaanyi okwogera olwa famire yaffe, famire y'omugenzi JW Ssentamu n'abaamuzaala ne be yazaala, be yavaamu n'abaamuvaamu. Tuli basanyufu nnyo, tuli basiimu nnyo eri Omukama Katonda okututuusa ku lino ekkula. Ffe tuli Baganda era tuli Bakatoliki, si lwa kubanga nti amadiini amalala oba amawanga amalala tetugatwala nga kikulu, naye kino kyogedde kuba tukyenyumirizaamu ate tuli mu kijaguza olunaku olwaleero. Jjajjaffe Yosefu Walakira yagattibwa mweno Ekereziya mu myaka gy'ataano. Kitaffe Jackson Williamson Ssentamu naye yagattibwa mweno Ekereziya mu myaka gy'ena. Jjajja baamugatta mu gy'ana, taata baamugatta mu gy'ankaaga. Nange kennyini nagattibwa mweno Ekereziya. Kya kitiibwa nnyo nti ne muganda wange, mukwano gwange Nyanzi naye agattibwa wano, era tulina essuubi nti n'abaana baffe n'abazzukulu nabo bajja kugattibwa wano. Ekyo nno tukyebaliza Omukama kubanga twagadde nnyo era tufube nnyo okukuuma ennono zaffe ng'eggwanga n'ennono y'Ekereziya. Ku lwa famire, ku lwa bajjajja, taata n'abaana baffe, twagala okusiima mukulu waffe Nyanzi, weebale kutuweesa kitiibwa, weebale kwagala Ekereziya. Omukama akuwadde byonna omuntu by'ayinza okwagala mu nsi, akuwadde obugagga, akuwadde ezzadde. Wandibadde okuwagula nti n'ogamba kati ate nkyayagala ki, naye okutwala obudde ne weewaayo n'ojja mu maaso ga Katonda n'otukuza obufumbo, ekyo no kya kitiibwa. Ate fe Abakatoliki tebibeera simple nnyo ng'ebyabalala, kuba ffe tulina gye wandiise Bufumbo College, kubanga kumala na kusoma muyigirizibwa mu Tuesday class fena mwe tuyita. So okuba omwetowaze n'oyitamu eyo process eyo yonna otuweeseza nnyo ekitiibwa, oweeseza nnyo Ekereziya ekitiibwa. Naye n'okusingira ddala otuwadde kye tuyita moral authority okukiraga abaana baffe, kuba abaana kyebakola kyo bagambe bakola kye balabye. Tulina essuubi tujja kuba ne confidence okukubiriza abaana baffe okutambulira mu nnono y'Ekereziya ne mu kitiibwa ky'ensi, okuwasangana mu kitiibwa ne mu butongole. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Ebisigadde tujja byogera kuba tulinayo ate pate y'amaanyi olw'eggulo, naye tuli maaso ga Katonda nzikiriza ku lwa bannange bonna, ku lw'enju ya Ssentamu, ku lwa famire ya maama Nalunkuuma, Ebukojja, Abendiga, bakiikirire okwagaliza essanyu mu bufumbo bwo.
okwagaliza emikisa, okwagaliza okuganja mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ensi. Osisinkane okwagala, osisinkane omukwano, osisinkane ekisa. Tukusabira okufuna okuganja mu maaso g'abantu naddala mu maaso g'abalonzi. Twagaliza emikwano emirungi, emikwano egikwesa ekitiibwa, emikwano egikuwabula. Tukwenyumirizaamu nnyo muganda wange, tukwagala nnyo, tukwagaliza buli kirungi ekiri mu nsi, naye okusingira ddala tukwagaliza essanyu. Majo tukwaniriza nate, otwagadde nnyo, otukuumye nnyo. Tusaba Omukama abawe okwagalana okulungi, abawe essanyu, abawe okusaaga, abawe omuzannyo, abawe olwali, n'okusingira ddala tubaagaliza abalongo.